Yes, mbandiriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya kitalo munange atondo sinafiirawo ngenda kwambi kutuusako maaso okusaasira byongedde okubanga bitabuka ebyamu bivuddeyo ku bikwatagana ne muwala we mbina maaso rape yatabuse buli yeetamiddwa ensonga za bindeeba ero nasazeewo baawukane mbina maaso bagitafa adtv mwasibye mutya mwasuze mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyige nekade Uganda nga erinnya atutegeddeko limu lya Twaha atondo senagwa n'afiira mu ggwanga erya South Africa Limpopo province akalo bakayita Limpopo bakayita Limpopo province bwe bakayita wali mu ggwanga erya South Africa bw'atyo omusajja mukulu Twaha bw'atondose n'afa abantu baba n'ebirwadde nabagamba nti okufa omuntu teweetaaga ssaawa nnamba teweetaaga ddakiika nnamba teweetaaga lunaku lulamba just kasekendi obusekendi omuntu osobola okunogoka n'okola ki n'ofa Twaha yafudde mu ggwanga erya South Africa wabula banne babadde akola nabo bayinza okubanga banoonyereza obanga nabo babadde tebamumanyi bulungi nnyo biki bimukwatako naye abasinga beebuuza kiki ekyasse Twaha bamu bagamba nti Twaha alabika alina abamuwadde obutwa wabula mu ggwanga erya South Africa Twaha baatutte omulambo gwe mu ddwaliro tebalina kubanga bafulumya alipoota ku ki ekiyinza okuba nga kyaviddeko Twaha ono okubanga afa nokwali abasinga babiyingizaamu obutwa naye abasawo mu ggwanga erya South Africa bali mugenda maaso n'okubanga banoonyereza bamu bagamba nti balabika mikwano gye bibamulunze kanywe okawulire oba si ekyo ng'aliwo omuntu aludde ng'amutambulirako ng'ayagala kumusaanyawo kumuggyawo bw'atyo Twaha bwe yafudde musajja wattu ekifaananyi kino nkibisseeko olw'ensonga nti kyesibwaza YouTube eyinza obutakkirizayo vidiyo eno ku platform yaabwe stay on YouTube platform ojja kufuna ebisinga ate ebyakabibamba ekitalo nnyo ekya Twaha tutegeddeko linnya limu lya Twaha bw'atyo bw'afudde bambi musajja wattu yali agenda kucapa eyo yensi mwe tuwangali omuntu ogenda okukola ebweru oba ku mawanga nga tosuubirayo kufa bambi ng'osuubira nti ogenda kukola ki ogenda kucapa okikube ekintu okisabulire ddala okifa bakule ate okakkana okoze ki okakkana bambi obulamu bugenze obulamu bukkakkana bukugenzeeko obulamu bukkakkana busaanyeewo nga nekiwagenda okukola tokifunye Kalichifunika banduza ebiseera singa tulina kwekwasa Katonda kubanga yamanyi enteekateeka zaffe fenna yamanyi kigenda okubanga kiddako mulamu waffe in future wano omunsi wali omuntu ayinza kupredictinga future ye tali wayinza kutebereza future ye bwegenda kubeera taliyo okuleka Katonda yekka naye nga muntu ali wano naffe ku nsi era oli wagamba nti asobola kupredictinga future manya nti y'omufeere edduka misinde tiyinza kuba nga predictinga future kitalo nnyo ekya Twaha mbagambye nti poliisi mu ggwanga erya South Africa bayasidde okuba nga bakuŋŋaanya information okulaba nga ebayambako okuba nga bamanya bazadde ba Twaha abooluganda lwe kugamba famire ya Twaha famire ye ab'eŋŋanda ze balabe nga akomezebwawo e Uganda gy'aba aziikibwa tulinze tulabe binaabivudde nja kwambi batuusa kwano ku ADTV gwe just making sure nga osubscribing onyigene kale mbadde njagala nnyo okubalaga ekifaananyi kya Twaha naye saagadde nyinza butakibalaga kankibike ku YouTube eyinza okusikambulayo vidiyo eno eyinza okugiwanulayo eyinza ogikeketayo n'egikekejjulayo n'egiwanulayo bebe munnange ekifaananyi kyesibwaza bali musajja wattu yafudde bambi agalamidde ate nantuusa mulundi gumu wakala nga afudde oba kiki oba yabadde njala musajja wattu ng'aludde nga talya kugamba ebizibu bingi abaana bye bayitamu eyo ku mawanga oluusi asobola okugenda n'omulimu ne gubula ng'otetenkanya akasente k'ofunyeewo ng'ali otafunye tolya jjukira wuyo abadde akuliridde gamba nga yeetaaga okuba ng'alabirirwa kugamba bannange embeera y'obulamu muno mu nsi mwe tuwangalira nayo nkalubo nnyo bannange embeera nayo nkalubo nnyo
nayo nkalubo nnyo munnange mwetuwangalira ku mawanga baabe embeera teba nnyangu okutwaliza awamu just gamba balina kusaabusaabye Katonda akuyambeko ko akukuume naye nga si wangu nayo nno si wangu ewakusaasira eyo ng'avuddeyo ewa mukulu twaha omugenzi Ssaawa omusajja tuyatondose n'afa mu ggwanga erya South Africa ng'avuddeyo ng'enzikusadize ne Wakathali ne kusaasira beeyongedde okuba nga beetwalaganya ne Rape kiraga nti omusajja amusuddewo era nga ono alaga nti munnange amazina yeesonyiwa bindeeba kaakati omwana gwe baakazaala bigenda kuggwera wa bigenda kukomekkerera wa bigenda kuggwera wa kamba atuzeko wano obubaka mulabe Rape bwawandise ku social media ando ye ng'alaga nti akyawaganye ne bindeeba subscribe onyigene kale fa RTV UG be munnange nga bolingira I'm breaking up with my husband so kindly drop your father's pictures cause I believe they will be a better choice of a perfect husband atalina taata I'm sorry I'm gonna miss being a good stepmom to you CVs officially opened mutwale y'empapula bagala okuwandiisa okudda mu kifo kya bindeeba Rape oyo mukyala mulungi Black Beauty munnange akabina alina ebbeere lyasongola buli kimu alikkiriya abagala ebbeere aliyina abagala bina aliyina abagala Black Beauty abirina mpozika abagala brown thigh temujja kumulaba abagala ekisambi ekyamyuka muyinza obutakifuna stay on YouTube platform atusigane ng'ogifollowinga bagita FADTV UG mbagalanyira mbwebaza mbagamba nti mwebale nnyo okubanga mugikumirako Black Queen Rape bwatyo bwagambye bwabitadde wali ku social media ano ye agamba nti omusajja amwesonyiye era nga CVs muzisindike era agambye abalina bataata bammwe muteekeyo ebifaananyi kubanga alabika omusajja amwetamiddwa kusaasira yaleese obuzibu kusaasira bayagalanako ko n'ebindeeba obutambi oba niyo butadde obuzibu bwavudde saasira okumu Sophia maana ebindeeba ebbanga eryo bindeeba azayita abakazi baba meka banange onaawulira gye bigenda okuba nga bikomekera naye nga munnange byebyo akabina Rape mbagambye ayina abagambye mugende muteekeyo empapula yajja kubagamba nti gwe njagala gwe tufaanana bindeeba fulufiga avudde n'alumba bindeeba n'alyoka amuyisaamu eggaali ng'agamba bindeeba akasajja kalabika bubi simaka alina obuswirire fulufiga avuma obuswiri bulinga bwa mbuzi ennume fulufiga ajooga bannange fulufiga oyo no gemulaba yayisangamu kusaasira eggaali mabegako ne saazi n'alaga mbu gwawuliriza onaawulira gye bigenda okubanga bikomekera naye nga Rape kiraga ndooza ku mundi guno ali siriyansi omusajja amwesonyiye bambi akalumiza nnyo kannyabo baaba bakamala okuzaala naye kati wulira bisaga bye balimu mazima ddala wulira bisaga bye balimu bali bintu bitategerekeka bagowinze viral mu bintu bitategerekeka ku social media akadde kano bimu ku bitrending akadde kano ensonga za Rape ezimu ku ezitrending omanyi omuntu ogowinga okubanga otrendinga naye nga tebitegerekeka wuyo muwala wakusaasira abamu batandise okugusala nga bagamba nti alabika muwala wa bindeeba nti si muwala wa Sserugga musajja wattu ye ali mumaka naye alinga kiwumbe ye Zubeida ye yagambye bw'omala obwenzi bw'okomawo ewaka tukuze abaana yadde agamba bindeeba yagamba gwamanyi oba ogenda eyo n'ogenda wa sikulinako obuzibu singa obadde wange naye komawo tukuze abaana bindeeba ye bw'ati Shamim Mayanja Zubeida ye amagezi ge yawadde yagambye anze bindeeba nze nemba Rape situuka naye gamba genda ogire sajja laatanga bw'oyagala naye komawo tukuze abaana ye Zubeida munange byebyo mwongere okuba nga mugyeekumirako bagita FADTV UG mbaagala nnyo mwenna mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga munfollowinga ne bagamba nti ka comment section weekali awo
obubaka buntera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga Bagitafa ADTV. Mbagala nnyo mwena mubeere bulungi sigala ng'ogyekomeddeko munnange bibi kisalonye ekya musajja mukulu Twaha yafiiridde South Africa. Munnange poliisi kyagenda maaso okuba nga efuna obukakafu obumala information yamukwatako. Mwera